Yendi sawa zino naye mpulira njagala nakola live kubanga kino kyengenda okwogerako kikulu tekirinda. Kambabuulire mu abampuliriza era abanfollowinga abakyala n'abasajja kubanga sigenda kwogera ku bakyala bokka kuba nkimanyi waliyo n'abasajja abayita mu kintu kyekimu. Olunaku omwagalwawo lwakwata ekintu n'akikubisa. Waba mukyala n'akwata ejjinja n'alikkanyugira, waba mukyala n'akwata engato n'agikkanyugira nga munyiivu. Oba bw'aba musajja kubanga abasajja be basinga okikola yadde n'abasajja bakiyitamu era abakazi bakibakola naye abasajja be basinga okibakola. Lwakwata ekintu n'akikkuba oba lwakwata oluyi n'alukuteeka ku ttama lwe lunaku lw'olina okwawukana n'omuntu oyo. Njagala nkubuulire ebigambo bino biwulire. Badde ndi wano eno nga scrollinga manyi sitera nnyo ku scrollinga nenga ku kasitoori k'omwana muwala yafudde. Story baja uploading one day ago. She was a TikTok from Nigeria. Yagenda mu abusive marriage oba yayingira obufumbo omusajja ali abusive from relationship namuwasa. I know mugenda kungamba senga atubera ba victim senga abiki. I know people out there ngebibasiba mu bufumbo bitini nnyo. Simanyi omusajja bw'amala okunkuba olonangatta. Anyways soka tudeka story kono mwana muwala munango omusajja namuwasa. From day one abadde amwinamu abaana basatu naye abadde amukuba omanyi bayita okukukuba naye nga bamugamba amuleke naye nga atya mbu people will say what people will say ate bangi mutudde olw'ensonga ye yekisiru nga bw'okiwulira kakati munaye nga bafiirwa like waliwo omusajja abadde photographer wa family yaabwe abadde bakuba ebifaananyi ng'afiirwa mukazi we bw'afiirwa mukazi we ng'omukyala agamba bulungi bbaawe nti ku Mande jagenda nkubagize gundi bulungi nnyo tikaali bwe yagendayo ne sister we ndowooza omusajja wa mumanyi kajabangu ng'agenda ne sister we atuukayo bulungi nnyo bamaliriza okubagiza mukazi wattu akomawo ewaka amala okukomawo ewaka omusajja ng'amubakira ng'atandika mukuba nti ova mu bwenzi ng'amugamba ngeze ne sister wange ng'amukuba ng'omukazi adduka mu nnyumba abaana we bali awo basatu kuliko omwana emyaka 8 myaka 5 ne omwaka gumu. Imagine abaana bammwe bato bali awo bakulaba olinga nsolo. Kiki kyotendeka eri abaana bo oli kunyaabo okuba kiki ekyo ekikutuusa okuba omukazi ekyasobola kugamba nti mugoba agende bannange baamukulippako nze kyenva mula siriguloga musajja sisobola kubanga ate sigenda gamba nti bonna abakola bino baba baloge abamu they are just abusive abamu they are just violent abamu they are just hypocrites abamu they are just mentally sick. Mufumbirwa abasajja abatategeera mufumbirwa abasajja abasirusiru I'm sorry to say naye omusajja raising omukono gwe n'akuba omukazi oba kitooletoolo oba totegeera tolina magezi ne mufumbirwa abasajja bwe batyo omusajja n'akukuba n'osigala ng'ofumba mbuno mbu bajja kumbalira amalya bannange Allah mwebaza era agira nkuumira wantadde kubanga ono yansobola kubanga nze bwonkuba obiggwa ne bwenfumba mu malya 2 sifuddeeyo oba 5 oba 4 sifaayo ye bannange ani abaga nti buli omu alina okubeera mufumbo ani abagamba mbusimanya ekitibwa ky'abakyala. I see people saying these things and I'm like, who tells you because you like this thing others like it? Ndi mukyala mufumbo and I advocate for people to get marriage because marriage erimu benefits ezigirako naye ate oli wabanga ye takyagala si musango. Not all of us were meant to go that path. Si buli omu kyova olaba ensi erimu abaavu abagagga n'abasigadde erimu abagezi abasiru n'abasigadde singa bwe gwali singa ffenna tutambulira ku kintu kyekimu eri si uniform nti buli omu agenda ku ssomero bagenda gimuwa okitegeera bannange mulekerawo okutuula mu bufumbo bamulekerawo okudatinga abantu abali violent. Obulamu tebulina supeya I watch videos ku TikTok noboza ababindi coding manya ku YouTube era mdebe ku YouTube kubanze kwesiba they recommended this because this is the kind of content sometimes I randomly watch nosanga simanyi ono munakenya yasse mukazi we simanyi ono yakoze bwati because yam suspecting teyamukwatidde mu bwenzi ate ne bwoba onkwatidde mu bwenzi ndi property yo bannange ndi property yo goli okonzite bannanga abakyala abampuliriza nga tonna bakweyambula mu kawala ako kwebaka na musajja oyo kubanga abamu muli mu bufumbo because webaka naye nga tatadde kapiira n'ofuna olubuto no ending up ng'oli mu bufumbo. Saagala omwana nga akule nga alina single mother toyagala akule nga alina single mother agenda kula nga alina taata ne step father. Muli mu bufumbo obufaanaganako bwe butyo kubanga munnange bajja kusekerera kubanga bajja kubalira amalya. Toyagala mwana wa kulembo na single mother. Trust me tajja kula na single mother wabula mayi wagenda okula naye step mother oba sikyo agenda kula nga kitaawe ali mu kkomera nga gwe nnyina awuza tayagala kula na single mother tomayina mwana akuze naani either ne jjajjaawe
either n'abayambi abamukwatiddwa ekisa senga ani twala tugende bakabonyeebonye naawe okitegeere bannanga obulamu tebulina spare omusajja yenna raising omukono gwe n'akukuba oba akuwa biki musimanya kubanga ntwala Dubai musimanya kubanga bwamala okukuba ng'akugatta n'omulambo bali gugatta nze bannange ndaba amawulire simanyi oba mugalaba si Uganda si wa I cannot tolerate bintu nga bibiri byesobola kwetolerate nga ku musajja omusajja yeyambudde engoye n'azina omukazi omulala bw'oba oyagala mukazi lwaki tomutongoza lwaki oyenda kyoganze sibalaba abankwana namba 2 omusajja n'akukuba otaba naba oyenda n'otankuba kubanga obwenzibu mutima gwe gujja oluma gumale gukiveeko naye okunkuba mba mpulira nga memory ezanyira mu mutwe gwange buli ssaawa nga tonnaba kweyambula ngoye nkwegayiridde muva ku bino bye mubuuza abasajja eby'ekisirusiru mbusimanyi olina inki z'omusolo mmeka omusajja mubuuze kiki ekisobola okujja mu mbeera n'olwana olaba amagezi g'omusajja oyo gezaako okumunyiizaako nga muli mu bantu kubanga nga muli mu bantu oli safe olaba reacting ati kubanga omusajja omutoletole ne mu bantu akubiramu busungu ki ate munange tebuba busungu kuba ffenna tulina obusungu naye gwe obusungu obwo bukukwata bukutuma kutuga bukutuma kukuba bukutuma kusamba kyemugamba ffe tetulina busungu gwe omuntu olukolako akantu kati oba oyagala kumugwa malaka gwe omuntu olukolako akantu kati oba oyagala kumusamba gwe omuntu olukolako akantu kati oba oyagala kumukuba busungu nabakyobo era mu testing capacity y'abantu bamwe engeri gye bategeeramu testing engeri gya controlling obusungu bwe otegeera omuntu gw'odiiringa naye otherwise omusajja ajja genda akujja ewammwe nga omusajja mukubi omusajja bw'akukubanga nze bannange sirinda tolinda gwakubiri lwaki oli mwana muto kuba nti omwana omuto nti mugambye n'atawulira kamuyiseemu akaggo ate naye omuyisaamu kaggo era omwana omuto bw'omukuba ebyo eby'ekisirusiru n'omukuba ne bwe mbaze ne kusanga okuba wuwo bw'otyo nkuyitira poliisi kubanga oyagala mutta busi ffenna tugunjula ffenna tukuba abaana ate n'omukubako katini just kumukanga mwategeere nti mama waba agambye kino takyagala tokikola kubanga ajja kukola kino ate si buli kimu nti kimukubya naye gwe ng'odda ku mukulu munno ng'okuba nga naawe oddawo mbw'ofumbira musajja nga n'ekiro ng'omuwanga alya ate muli bagumu abasajja muli bagumu n'omukuba kati oyo myaka emeka kubanga baba balina omwana w'emyaka 8 maybe even 10 years obukubibwa naye ng'oli awo nze saagala kusibwa kuba nera mba nabo bamudde obufumbo obwo bajja kunsibira bwereere sijja kulimba mulekeraawo kuba abakazi stop domestic violence kimanyi oli musajja olina akanyama nkimanyi oli musajja weewaga bw'oba ng'akunyiizizza oli mukulu munno mutuuze bw'agaana n'okukyusa mwesonyiwe tebaamukupimaako nti abala tebakutuuka mwesonyiwe ofunewo yanaagondera amateeka ago nammwe abakyala mumanye nti obulamu obwamwe tebulina supeya mulekerawo okutya abantu banandaba batya bananjogerera ki banaŋŋamba ki abo abantu bootya be bagenda okujja bakuziike bagambe bannange kale singa yadde ewaabwe kale abadde afaaki nga n'oluusi akayumba k'olwanira simanya mbu makaago muyiga okukola anti mwagala kukola akayumba amaanyi gange bikolwa mulamu n'amaanyi go n'oba oyagala galwanira gamba ko osobola ogavamu n'ogenda mu kkooti n'olwana olutalo ne bakuwako kye bakuwadde bw'oba oyagala kulwanira maanyi go naye bw'onaaba mu ntaana gy'ogenda okuva obirwanire ajja kudduka yeekweka emyaka nga 10 infact ne bw'anaava n'agenda e Tanzania ng'afunayo mukyalo omulala ng'awasa ng'atandika obulamu obupya obuli nnomo akaana oba obwana bwe abulese eno Kampala buzunga abulese awo agenza afunye amaka amalala afunye omukazi omulala naye ng'ate zeze embeera zo mwegendereza abantu nkiddamu mwegendereze abantu bemufumbirwa ebyo ebyange Yeah.